Salama TV Kadamu agamba nti tukolanga ensobi n'okola ekintu ekitali mu contract. Ekintu kyonna ky'okola kirina okubeera nga kiri mu contract. Ne bwe kibeera nga bw'okiraba nti no kiri simple gamba akali kakikole. Ebbanga ly'ogenda okikolera oba first time gy'ogenda okikola ne balaba nti osobola okikola bagenda kubeera nga ever bakulemerako ekintu ekyo okikole. Bw'obigatta ne bibeera nga biwerako era bajja bikkako obeere ng'obikola. So Kadamu agamba muve kukola ebintu ebitali mu contract. Yagamba yalugwamu nga bamugamba okukola mu bantu bana naye bagenda okulaba nga abantu be yagenda okubeera nga akolamu n'okutandika engeri gy'abeera nga akolamu nga abantu basusse n'okubeera nga baamutumanga ebintu by'atalina kukola yejjusa naye nga takyalina ngeri gy'akivaamu. So alabula Kadamu atannaba kugenda mu mbeera nga gye yayitamu oleme kugwa mu nsobi gye yakola. Agamba ekintu ekiba tekiri mu contract kigaanirewo nga lumu. Wasujja Mr. Kadamu TV webale tuweereza. Webale kutumbula ddoboozi lyaffe munnange ffe abateesobola bakadamu abannaleero. Mukama akutuwangaalize. Mpulidde ku sitole yoyo omuwala kuba abamu ku b'emiggo simanyi gaaganye okuula omuddo ekinkwatako nnyo. Kati ebintu bya contract obiraba Mr. Kadamu TV biri bwe biti. Abasinga contract basayininga naye nga totunudde mbagamba sayininga wano babanga abakukusa oba ki ebirala bibamuwola butuyinza bitegeera tebaba na budde bukunyonyola. Kati bayinza okulaga okusayininga ne bakulagana katugambe n'abantu b'ogenda okukolera naye mwate ekiri fane ebintu bye tusayininga si bye tusanga bali babanga bamaze okutunda okitegeera nga bw'oyinza okulaba nti nga bano abayima bwe bakola nti bakufunidde omusajja babasasudde buli kimu ogenze oba muzeeyi oba muto oba ki bwe tutyo bwe tuli bali we kassa omala kulinnyonnyonnyi omukwano gwo ne kampani bikoma ku kisaawe okitegeera. Kaakati nze akubuulira twajja ne kampani maze eno omwaka gumu n'ekitundu naye tebamanyi bwe tubeera tebamanyi bye tuyitamu almost fe abaana nga 6 badduse mu biyumba naye kampani tetuyambye abaana bali mu kweyiiya. Kati baatuwa omukisa okusinziira ku baana abalala ne kampani ezifaayo bakuwa emyezi 3. Egyo emyezi 3 singa oba osobodde okugezaako nga bw'ogambye nti kankole kino nsanyuse mukama wange oluusi osanga nanjagala bo tebajja kiraba nga bw'ogambye kubanga bo buli kimu baagala bakolera ekitasoboka ate bo kye baagala okole. N'obw'osanga ekintu nga katugambe nga tayuzi ya mutoyi nga yaguba nga bakagiyingira myaka 3 baagala ogizze mu bupya nga bwe yali kyokka nga bo yabalema nga babadde babikozesa. So nze ngamba ekintu oba tookisobole before ng'egyo emyezi teginatuuka kasita giyitamu baba bamanyi nti ekintu ojja kikola era oli used nakyo. Kati oba otuuse ng'olaba tojja kusobola kintu b'osanze ekintu ekikusukulumyeko ku kye wasayininga babuulire kampani bagambe nze sino sijja kisobola before ng'ekiwundu tekinasamba ddagala kubanga bano abantu tebasonyiwa. Kati nze ekyokulabirako nasayininga abantu 4. Famire gye nasayininga yali ya brother w'omukyala abeera ne maama waabwe ate nga maama waabwe bwegenda okulabirira naye oli yansayininga mu manya ge. Famire gye nasayininga gye nasookeramu ye yankema ku ofiisi nga yerimu abawala 2 n'omukyala n'omwami n'eŋŋamba n'entugo ne banyaniza bulungi naye zaali ziwera saa 11 ne baweereza omuntu nankima ate nantwala wala. Jjukira tomanyi lulimi toyina muweekyusa toyina bwogerero bakutwala ng'embuzi ne bambuka paka gye banzigye Jedda ne bandeeta eno Saudi bayita yali wajja otambula ng'okuva Kampala ogendanga Masaka n'ensirika ogenda okutuuka we bantwala waliwo omukadde emyaka 91 nga ne muwala wamulabirira ayina abaana 11 nga ndi wa 12 otaddeko n'omukadde
nze nagwawo ekigo natunuulira famire nga simanyi kyakukola ebiseera najja n'akasimu k'amapeesa nga sirina communication yonna Mr. Kadama TV naguma naye nakyejjusa oluvannyuma ne kati nkoze buli kimu nsitula omukadde kubanga mukama wange ate omulala ansasula naye mwanyinawo n'omukyala si oli yandeeta naye nkola buli kimu ng'omuntu yajja okukolera famire y'abantu 11 ate nendabirira n'omukadde at the same time okitegeera naye ngaera saakitegeererawo olwo ebino ebyokuga nti emyezi 3 giba teginaggwawo olipootinga okitegeera naye nga namala nenguba nga sikyalina bwogerero nga kampani ngigambye tenyambye tebanyongedde mu ssente omanyi okukalula omutima neŋŋuma obeera mu kukaaba obeera mu kwejjusa obeera mu kunoonya kyokola nekikubula n'olwekyo nze ŋŋamba ekintu oba tookigumiikize ng'olaba kisukkulumye gaanirawo oba bakutta oba tebakutta oba osobola okudduka n'ogenda ku street ng'okikola kuba nze nkirabidde ku nze mpulira siriddamu nakola nsobi bwetyo era singa wabayo Kadama munanga mpulira naye ng'ayita mu ngeri y'emu gye tuyitamu ekintu kigaanirewo oba olina obusobozi bw'essimu ng'osobola okwerwanako nga bukyali kigaane period